salamu alaikum. Haji, salamu alaikum. Tuli ku Megatron amaziga agali eyo ndabye ku ntambi nga akaaba. Tuli maziga wano. Obuzibu buvudde wa? Embaga y'Isimanami na Isimanami nabo kabe balabise. Oba badde bagaba mmere. Oba badde bagabawo ssente n'emmere. Kati obuzibu buvudde wa kuba gwe wali owaga wano. Ne Gravity. Kuba nagirabye. Yatonye ebifo ebimu n'ogattako n'embeera ebaddewo mu ggwanga. Tugende. Omusajja twamugamba tolumba musajja. Twamugamba talumba Bobi Wine n'alemezaamu. Ekivulu bisala abantu bangi. Naye ono kisusse. Nga tebavumanga ku Bobi Wine. Era njagala kutegeeza bino wammanga. Owulira ssebo? Yes, ssebo. Abantu baba baagala mazima tugabawe. Wano wenyini ku cricket oval kulwabi tewategese. Kulwabi Bobi Wine bamutegekawo. Owulira Moze? Nkuwulira kwendi nnyo. Nkuwulira kwendi. Bobi Wine bamutegekawo wano bulungi nnyo. Ng'ekivulu kyabwerere era abantu tebajja. Yali talina muntu gw'avumye. Anti omuntu abuuza myaka ki egyo yali alina amaanyi nga gano. Yali agayina ng'akuba African okufa obufi. Ne baga kati katumutegeke ku cricket oval. Ne gagaana. However, ebivulu bizze bisala abantu olw'embeera eziba mu ggwanga. Ragati yategekako ekivulu ng'akyalina amaanyi. N'afuna abantu bwe batyo. Eddie Kenzo yategekako Hotel Africana. N'afuna abantu 700. Ng'ate alina ne zituni za Sityaluusi n'endala z'Stamina. N'avaawo awo. Peter Miles edda. Yategeka ekivulu ku katikati ye n'okuyimba nnyini ekivulu n'okujja teyajja. Na bano tebannajja simanyi oba banajja. Na bano sinnabalaba simanyi oba banajja. Oyogerera wala ate nze ngezaawo kuwulira. Ngambye na bano tebannajja ssaawa zino ziri nnya. Okiddemu nkiwulire. Ngambye na bano tebannajja ssaawa zino ziri nnya tebannajja ku stage. Oyogera n'enkulira ate n'okiwuka terera wamu. Ngambye na wana abayimbi tebannajja ssaawa zino ziri nnya. Abayimbi tebannajja ku stage. Tewali kundabako aganaga mu Kalifa. Nze naakatuukawo. Nsanzewo Kabako n'abantu abalala mbasanzewo nga bakola ki? Bayimba. Nga bayimba. Yes, sebo. Gravity kimuleka wa? Music ajjaga ekikenzo kugamba ekivulu kwe kyasala. Yamala n'akomawo n'akuba gundi ololo. Bobi Wine omukulu gw'eggambi yamala n'adda ekusaabala n'afuna abantu. So
so bw'olemeza mulemeza oteekamu maanyi na kaali Gravity kankosotenga ku music wange nga luli bw'abadde aba n'ennyimba naye twerabira nti ng'ogyeko okulumba buli omu kyalowooza nti yalumba omukulu n'omwaka guno nga Gravity tabadde nnyo na nnyimba ziri zikwata nnyo omukompe yalingira n'ennyimba z'okwepicca bwe zaali ne zino zaayina omwaka guno so factors zibadde nnyingi ng'ogyeko weather okubeera embi ng'ogyeko ebivulu ebingi ennyenye ebiri mu kibuga kuba ate ye ekizibu kyalina musajja wattu ebivu oli ali munyonyo nti wala ali namasuba oba ejjinja olaba ebivulu ebibeera ejjinja abantu ab'ekampala tebabimanya so nga gwali wano mu kibuga wakati omuntu alina okuba n'embeera ekiraba abantu be yonna nsana katooke kawempe enkuba yatonye n'etwala n'ebintu esebo kale naye bw'ogattagatta factors ezo nazo ntuufu naye bw'ogattako n'ennyimba ezibaddewo nga zo okompe yalinga Gravity oli omulala kimubaddemu ensonga kubanga bwe naakugamba ne wano ndaba ekifulu kya Mickey Wine ekifula Mickey Wine nti ono afunye batono nnyo oli n'afunayo abantu 2,500 ono n'afuna abantu benga 1,200 oba mu 5 newa Mickey Wine bw'otunuulira waliwo kibata 360 mu kamera teri asobola kukubira kifaananyi n'akyetoolooza saako tebasobola gikuba era njagala kulaga nti noonya stage ya Mickey Wine nene kumpi etwala kitundu kya pia Jahaz pia kati naye yafunyeyo ku bantu ab'okuyimbira naye bwemubuuza nti tugendeko mu booking tabalabayo kubanga yateekateeka ng'alina okufuna abantu ng'omutwalo kale bw'oba olina abantu 2,500 onomulabye aba alaba olina abantu olina statement gy'okoze kugamba nti ebivulu bingi ebibadde bibeera wano ng'ali ku TV alengera ne kamera alaba waliwo abantu naye ng'omuyimbi mubuuza motoka njagala kuwa ekizampu walaba ekikulu ekyani wizomanizo tebaggwera mu kukaayana era bagwera mu kaayana motoka tezaasubira kugonga manerenda naye abaalaba ekera baagamba yakikubye era neyakikola yagamba yakikubye afrikana yawuumye olaba abantu nti baawuumye naye nga tebaawuumye nga tebaliiwo kakigaye nti Mickey Wine akoze loosi ne Gravity n'akola loosi kati loosi ezingana busiŋŋanyi nti eya Gravity ennene nti nnene mu bantu ojja kunoonya ng'ate nga bwendabye ya Mickey Wine tepu eza VIP ng'ezina zinyirira okufa okitegedde yesebo bali ku stage bw'obadde ogala teri bayimbi ngamba abayimbi bannanyini show nanyini shajja bandi erinnya tagaana nanyini shajja bandi emaze okulinnya ayimba lumu nanisuuku paka pasibola bandi yaki wakitagirese yazze yasasuddwa yakoze rihaaso olina statement gy'okoze n'ogamba nti Gravity ennyimba abadde talina waki talinze n'amala ofuna ennyimba lwaki teyalinze n'amala ofuna ennyimba singa abaleke wali other factors ziri zenkutemedde endala zegambye ebikulu biri 8 buli nsonda wano ekampala eriko ekifo waliwo n'abalina buli katundu bw'ogenda wano ennaakulabi waliwo mayikingi mayiku genda laboleta waliwo mwerabize ennateete waliyo liri puzzle ne lutalo nateete waliwo liri pazo bw'ogenda ku Sheraton waliyo awiro longomba waliyo munazi kike kakati factors nyingi ezireetera Gravity okubanga tafunye bantu wano kati bw'omala okuzo factors aye n'ogattako nga talinawo oluyimba luli kusalawo nnyo olulwagamba wange nekyambi
yayitirideko nga bw'olaba limaze wabadde n'enkudi nga bannange enkudi yayitirira nga bawala bwe yali alina okwepijja nga buli omu ayimba kwepijja kati nga tulina kyakkola oyagala tokola toyagala kati olwaleero bw'okigattagatta nti factors nnyingi abanayigiriya we balika wamala okuba abanayigiriya waliwo balokozi abali Sheraton bali Tawawa Mufazo ono muwala kyali wano ku zoo gundi bamuyita King Madi kati nja kugamba nawa Sheraton tafunye baayagala tafunye ye tafunye baayagala naye ate eriyo ebifaananyi bikulaga nti akola afunyeeyo ayinamu abantu naye nga ye bw'omunoonya ate ye wa Sheraton eroosa abanatello omuyimbi w'e Bulaaya ekifo kya bbeeyi omuyimbi tali omu buli omu bonna teguli ayimbira $5,000 ojja kumagenda gattanga obukadde 5 akwetaaga so nga Gravity bw'aba yakozesezza nnyingi kale alina ekikumi eroosa ali mu miliyoni 10 hala eroosa ekikumi akirabako kibaawo ekikulu ekitegekeka naye wa Sheraton ojja musanga abanjibwa akawumbi kalamba bakamwetaagako kuba ne tiketi eyingira Sheraton gyeba ya bulijjo ekolebwa bweru okusobola okwewala ogijugula kati ogenda okubigattagatta nga ebikulu byonna okwaleero bisaze kati bisalira ku kiro alina kiro 10 omulala 5 omulala kiro 2 bwebityo bw'oba ogiridde mu kiro Gravity asaliddwa kiro mmeka kali bwe nkugamba nti bw'aba alina kiro tugeze 10 aba Sheraton oba bo balina omuyimbi ab'ebweru ababiri abakongo n'abanigeria baba mu kiro 5 ne Mickey Wine aba mu kiro 5 oba yataddemu bingi bambi ekifo si kya bbeeyi nnyo naye bw'otunuulira siteegi eyo gireeta entambula era omukono ogwa kkono okuyingira eri eba n'omukono ogwa ddyo okuyingira eri eringa biwujjo bya nnyonyi era byonna ziba ssente VIP deposit empozi enjawulo afunyemu bannabyabufuzi naye abannabyabufuzi b'opposition tebagaba bagaba $250 ndabye wano FD wa Kampala omukyala ng'amufuwa $10,000 njirabye badde bwa mutwalo obirabye omaliriza olina ba VIP nga naye nabo baate bantu ba bulijjo kati yandisinzidde awo so nno ng'ate Gravity omukyala wa gundi wa ONC Khadija Namyalo yaguze tables 10 owulira sebo bw'agula table 10 aye n'amugamba ebikuttemu okolaki onkubira kakati bamukubira ogenda okigattagatta nga naye ayina bwe yeenunudde kati ng'abona obusente obuliwo wano naye ng'ebirala ojja bagattanga loosi zenkana naye nina kyendaba wano Sanyuka TV kyeyeekola mu kulimba abantu Sanyuka TV kyeyeekola mu kulimba abantu mbu Gravity omutuju yajjuza dda cricket over era kyenkugambye nti bw'onoonya vidiyo zawano eziraga nti Gravity afunye abantu ozifuna wali abantu abamala okulaga nti webali nga sinazira weziri jjajja tewaliwo ndi bakifiireko okulaga nti babafonye nga bwenkulaze bw'onoonya ewa Mickey Wine oli bw'atandika okulaga abantu kamera bweri erina etera okuba ng'agiwanika ng'agiwanika mu bire awanikamu ng'owaggulu olabe emitwe ekome kinoonye olabye vidiyo ayina n'okukaba mukolaki abezaawo n'atambula kaakati ogenda ogigatta nga bonna bakoze loosi
no sinti competition kya Gravity yakola shey alera erusi yandi musaze Migwai nafuna olunaku lw'olulungi naye kati Migwai yagamba sirina nange sirina ani yasooka munno ogira oteekayo Gravity yasooka okuteekayo Migwai n'agamba wano waliwo omukisa kankusomese waliwo omukisa okusika wano okulaga abantu wayogera ku mobize kanzije mulinyali nina ekintu kyendaba abayimbi kye bakola ekyokujjanga ku stage ne bwekyoba oyimba ennyimba zaabwe ne bayimba ennyimba za Bobi Wine muntu kabakko emyaka egiwera esatu ena nga wano ayimba ne munyumirwa nga mugenda kwepowa naye kyentegedde wano tewali bawagizi ba Bobi Wine ndowooza oba okirabye wane wa Gravity ayimbye kabaka atera okuyimba ennyimba nnya ayimbye lumu agenza olaba abantu baganye obudde si bwe bumukutte amaze n'ayimba ate endala amaze n'ayimba kyegamba zikola ki bibaamu ebyo naye tebinyuma kyegamba singa buli omu yategeka olunaku naye ate ekirala ne competition olumwejja sakiremerako ebingi ebyabayingiramu bombi baali basobola okufuna abantu nafuna n'oweero singa tewaliwo kaggulu kalala kale ate newaliwo n'abantu gabo kasita bamanya nti ebifulu kabireka tagenda aganja agenda emunyonyo oboze mugerogera naye nijyamu alabika yagenda egundi naye Bigayi ng'abantu bamulaze omukwano Bigayi ajaji abantu bafa abantu bali eno bafa kale katwesange ku esebo talina ssente ja stage abantu b'enaale bamwetikka nnyo era bamulabangu mu byennyo nti ayingirira emirimu gy'ab'enaalemu abatireko naye ate kinnamyalo oyo wa ONC abeera ye mu bantu buli weetaaze wali abantu ng'ajja naye ffe nga tumunoonya tetumulaba ayina abakuba ebikono ayina naye bw'olaba nti abantu babeereddewo bangi bawuzo baani buli kikulu okujjako oli nga yatayagala walaba gundi yagenda nalo namasanyalaze mudra wakati ekya mudra kyali kitya yafuna abantu bali yafuna abantu baali balemedde wabweru abantu baali bali wabweru Hajati yabasasulira okuyingira buli omu n'amwokya ekyebiri ebiri abamu ne badduka ne ssente tebaayingira
Olabika abantu b'enaalemu tebalabiseeko. Tebamubeereddeewo. Maama Nabbanja aliwa? Kati nga Maama Nabbanja aliwa? naye talabise, naye takoze ekigamu ku ki. Nabbanja talabise. Mbeera eyo. Ajja kinamyala amaliriza ali ku kkuupu. Ajja kumaza yeeyunira ajja kyakijja namyala. Nti wowe yanoonya ensonga ya NRM kuba ye akulaga nti wali ku ground siyuza. So bano abalala baayuza agamba yakuzeeki. Kati ajja kyakijja yagamba oyo omwana mulungi nga kuyambi. Abavubuka betwetaaga katubeerewo tetaka kubaayo katulage nti gavumenti enaalemewo abantu emikisa emirembe naki aliye n'ateekawo kibeerewo so ng'aba enaalemu abalala bagamba bo balinze wali mu kampeyini atogenda okukigatta ng'ajja gyatijja namyaka yasinga alina okusigala beera Museveni alina okutonooleramu ennyo amanya nti ono mukazi akola akolera mu mbeera mu kabampaane kugambye mutula yagenda owa Bobi Wine abantu ne bagaana ajja namyala era yajja yakola yazza embeera engulo nga buli kimu bakibanja naga okukikoze kujja akafudde eyo mutula wabaddeka Bobi Wine eggulo amasanyalaze n'uganda kati gaganye tukuleke n'agamba mutula otegedde nti amasanyalaze tebagagaba olina okwekolera nawekubira endongoyi yesebo kaakati n'abeera awo n'agamba owange leka ngende nyamba omuvubuka ne bamuyamba mu mbeera eyo so kati abalala tebakifaako bafa kukimula oyo waffe ali aja kati aja gyatija namyalo okuga Bobi Wine yatayiza mutula leero namyalo n'amutayiriza wasinga mutula wasinga obwetaavu obutuufu sente ekikulu kimutuddemu kyogamba esawo yali yetaaga Bobi Wine yali yetaaga ssente yali yeetaaga mani ajja gyatija najja n'atagamba nti wabadde wa Bobi Wine gwomanyi ddayo wandi kati omukulembeze omutuufu nga gavumenti erina abakulembeze abakulemberamu abantu mu bitongole ebyenjawulo nga balinga ajja gyatijja namyalo nga waliwo ali emirembe mingi n'enkulaakulana n'obusungu nga butono eri abantu kubanga biratalira abantu mu kyalo kati tolaga nti weetaaga nga ye abeerawo oze abantu z'amasiimu kale bagambe mbawadde biri ku ground naye nno nga baba bali mu kiggulu wano babanyumirwa tebayinza butanyumirwa naye empewo ebafuuwa wagenze ne jaketi empewo maama nnyabo kale kankusiibule